abamu bafiirayo naye kisinga okwebyo byonna nga video bwogirabyekaawo video egamba nti bwe batuuka ku jjinja lyo balaba nga bayaayaana abamu bafiira mu kanyigaawo oli ayaayaana akwate ku jjinja omulala ayaayaana alikombeko bweyaba nja osooka okumanya nammwe abaluga tufenna bwana buluganda lino ejjinja ono ye Allah kubanga lwaki bwe batuuka ku jjinja lino balaga nti baagala bayaayana okulikomba baga nti bayaayana okulikwatako ate mala okulikwatako ne basabirako essaala kati nja tukubira abantu ekifaananyi ono Allah era abantu bateeke mu kifaananyi kifaanana kitya oluganda Ssemaganda nze ngamba bwe nti ekikolwa mu Busiraamu ekyokusaala kyabasalira bwereere kasaba bafuna direction ya Kaaba oyo Katonda baamuta tebabimanyi yalaba ejjinja ga Katonda kubanga tebasoma Bayibuli eyo era bagitukula bagiba leero tugenda kwanukula abasajja bemulabye mu katambyako n'obukakkamu obw'ekika ekyawagulu kubanga twagala tubasomese busomesa mu bigambo byabwe bakakasizza tebalina kye bamanyi beetaaga kulungamizibwa ku nsonga ze bayogedde baagala answers naye ng'ekyewuunyisa omulama gw'ejjinja ne Kaaba ne hijja tubisomesezza ebbanga ddene naye bano abasajja buli we babulwa ekyokusomesa endiga zaabwe bateekawo controversies ne bakwata ku nsonga ezitategeerekeka mangu eri abaanadamu basobole okubuzaabuza abantu baabwe. Mu studio sirizeka ndi ne Seeka Ismaila Sematimba saako ne Sheikh Edu Lubega nga bwe tugenda okubaanukula kubanga mwina ne ka video ke mwakola mabegakaawo nga mubuuza omulamwa gwaffe ekigendererwa kya Daawa TV kigendererwa ki. Seeka wange Seeka Sematimba kantandike naawe omanjuzi oyo ayina vibe gyakozesezza ngalaga ategeera nnyo njinja libaita Kaaba tubaganda baffe bangi nnyo bali ng'agamba nti ejjinja ate libayita Kaaba kakati alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi kakati esoka twebaza Allah jalla jalalu yatulungamya naam kubanga ono muzeeyi abudu yagayo bali mutulungamye mutuhansanzi wayategedde tamanyi naye ng'ataba kyaziza yalaga atakoze eki ategeera nnyo kakati gwokyaziza akulaga tamanyi ate gwe yakyazizza olaga otegeera yakyaziza olaga nti otegeera ansangaze kubawo ewatali bujulizi bwo kakati ekisooka kyomutamanyi nti Kaaba byebisenge byolaba ennyumba eyo yageregese bulungi ejjinja Hajarul Aswad ebyo biri ku nsonda awo n'omugaso gwalyo tugenda ndi kubuulira olwaleero nolinde olitegeere so sinti oba waliwo abalisinza kuba naawe obujulizi tobulina wadde wa n'otakola ebitabo okubimalayo tolina wogenda kusiŋŋana musiraamu nti asinza jjinja tolina musiraamu gwogenda kusiŋŋana ng'asinza jjinja obanga alisaba wabula ebyonna tobimanyi lwakuba nti kati oli kuhiyase na bukyayi kyonna oli yakugambye ng'atandika temunyiiga kati tugenda kunyiiga oba tumanyi temumanyi olwokuba temumanyi kati tuzze tubasomese ekisooka Kaaba gwe muzimbo ku muzimbo ogwo kuliko ejjinja eryo kyali kirabo kya Adamu na Hawa nga bakyali muki mujjana ntegerekese bulungi nabiyuna Muhammad sasa manatulaga liri ku Kaaba kubeera nga ye starting point ye marking point ya tawaf y'okwetoloola Kaaba eyo nga Allah watugamba mu Suratu Bakara aya 125 bi'idhnihi ta'ala kakati ekyo tukikwawulidde kansubire nti ekikoze eki akitegedde bulungi yavudde awo n'ategeeza nti tuteekamu sente zaffe ne tuteekamu obudde bwaffe n'abamu bafiirayo kakati kyateekeddwa okumanya nti waliwo omusumba wano eyita P5 yayimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga lino namugamba ssebo kyaki eyo etta n'abantu nga ategeeza kyaki ojjamuyeno anyerezaako
nga mu church ate abantu mwe bafiira omusumba ate alunza church endala eri abeeyita abalokole nti mu church omwo mulimu abaki mulimu n'abafiiramu okitegedde era waliwo ne church endala omukazi bamujja mu kanisa mwennyini ng'afudde tekitegeeza nti omuntu oyo kanisa yakoze yeyamuse nti oba abantu tebateekeddwa tebateekeddwa kugendayo wabula kyetukugamba kiri kimu kyomuntu Allah yatugamba mu Suratu Luqman aya esembayo ti buli Katonda alina ebintu bitaano byeyeesigaliza aya eyo mwe muli okuba nti omuntu biaye ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت tamanyi walifiira wabula Allah baba akuteekateekera kufiira wali era wokoze ki ofiira kyekyokufa katukugamba kati abantu bafiira mu taxi mu accident tetugenda kuddamu kulinnya taxi teekeddwa okuziri okuteekamu ssente n'obudde ensonga yagivumiriridde okuteekamu ssente n'obudde nja kumusaba ekintu kimu nti addeyo mwenye musajja mukulu oli mugambye tebasoma bayibuli kati batasoma bayibuli mukulu James singa basoma bayibuli ebituwandi biwogedde soma nange mu Isaaya 6 tandikira ku nnyiriri olwokuna Isaaya 6 layini yakuna katulabe oba ddala okuteeka ssente mu nsonga za Katonda n'obudde zambi agamba bw'ati agambe tuwulire yimusa amaaso go omageema golabe bonna beekuŋŋaanyizza wamu bajja gy'oli batabani bo balijja nga bava wala oyo avudde ewala batatadde mu budde ne bawala bo baliweekerwa ku mbiriizi awo n'olyoka olaba n'oyakirwa n'omutima gwo gulikankana ne gujaguzibwa kubanga obusukkirivu obuli mu nnyanja bulikibwa bulikyusibwa gy'oli obugagga obw'amawanga obugagga obw'amawanga buli kujjira bali kuhijja abantu bagenda kujja nga balumero eŋŋamiya ez'emidiyaani ne efa bonna balijja nga bakusiba katukwekamu ssente okujja ku bayibuli nakugamba last time era nakati nkiddamu ti bayibuli mugiveeko mugitumbize kuba temugirindamu ku mugaso byeyogera birala kukola birala olidde era nyini mugiwakanya kati obujemu bumuwangaaliramu omunaaba temwenenyeza kusiramuka taggwe bajjedde Sekaidi omusajja omuwulidde ebimuluma byebyo Allah atugamba fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ye kimulumira ddala alhamdulillahi rabbil alamin amma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama Allah tumwebazanga tumusaba Allah atwongera obulamu tusobole okukoleramu emirimu emirungi ne baganda bafa ababula ate nga mbirowoozo byabwe balina endowooza egamba nti baluŋŋamu era bwekiri era yalabira ddala nti ali ku kituufu oyo muzeeyi gwendabye n'emyaka egyo egigenderedde n'abeera nga bamuwanya experience akyali ku mbeera eyo omuntu asobola okubeera ne experience y'okulya embizzi naye ng'okutegeera ebyawandiikibwa experience talina kisobokera ddala kubanga okubeera ku myaka egyo n'obeera nga ne bayibuli yakolemu okusoma kyova olaba nti mwakola akagundi kamwaka akakebeke muyita simanyi TV njiri TV kale naye wakimanya nti ekitabo ekyava ewa Katonda bakiyita njiri tebakatuuma bayibuli watya n'okuteekako nti bayibuli TV wakimanya nti ebyo n'obiteekako bajja kukubuuza ebibuuzo nga akati nga eyo nvuddeyo ekigambo eky'ejjinja monnange nga Seeka bwakutegeezezza tewaliwo muntu asinza jjinja nze siri mu bintu byammwe ebyo eby'obulokole naye bw'obanga oyagala kwogera mazima nze siyinza kugamba abantu nti abalokole basinza jjinja okujjako ng'osomye bujulizi okujjako nga nze nsomye bujulizi naye nze siyinza kugamba nti osinza jjinja naye ate bwe nzira mu bujulizi ojja kubanga ate osinza jjinja naye mu ngeri y'okujereegerera mmwe
olw'okuba nti tulina kyogenda kutegeeza abantu. Nze nagamba olumuntu wano nengamba nti kamera eno kisinga eyogera yali badde abantu abamu erekeraawo bakwata ng'erabira ddala tolina kyogenda kugamba abantu kijja kubeera nga kibongerako. Seeka twakutegeeza dda, twabasomesa dda ennyumba eyasooka okuteerwawo abantu mu nsi muno okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala Kaaba. Tewaliiwo muntu asinza Kaaba, tewaliiwo muntu asinza jjinja. Eryo ejjinja lyoyogerako lyava wa Allah, lyava mu ggulu. Ebyo byonna bitonde, era bw'osinza ejjinja oba oli ku bikitonde. Yava eri Mukama lya kitalo mu maaso gaffe. Tewaliiwo asinza jjinja, ffe tusinza Allah. Yenjawulo gye tulina nammwe nti Allah yatuwa okutegeera okwenjawulo okwawukana nammwe. Twawukana tutya ne bwe tukunaakugamba nti tetusinza Allah ne tukyogera emirundi 8 tetusinza jjinja, oyinza obutategeera. Kati yenjawulo gye tulina nammwe nkiddamu netegereza bulungi. Enjawulo gye tulina nammwe entegeera ya njawulo. Ne bwe tunaakugamba nti tetusinza jjinja emirundi 8 oyinza obutategeera. Lwaki? Ffe tusinza Allah. Mbikuliraako essula ya 20 aya ojja kutandikira ku aya ey'14 oba ku aya ey'13 awo. 13. Allah atugamba atya mu surati Taha? Era mazima nze nkwawudde. Yesebo. Kale wuliriza ebyo ebikutumirwa. Kirira. Mazima. Yesebo. Nze Allah. Innani ana Allah. Ddala nze Katonda. Yesebo. Tewali Katonda mulala. Olaba Allah aganye tewali Katonda mulala wabula nze. Wabula nze. Kale nsinza. Oyimirizeewo esswala olw'okunzijukira. Allah tatugambangako kusinza mayinja, yatugamba tusinze ye. Tolina layini mu Bayibuli yonna nga Katonda wa Bayibuli nga bwe mumuyitanga akugamba omusinze. Eyo teriyo. Kiringa Seekaboola babano abalaba emmunyenye n'omwezi oguli ku muzikiti. Yesebo. Bakivuunula bagamba nti bye tusinza. Nziramu okukkaatiriza ensonga yange. Enjawulo gye tulina nabo Allah yatuwa entegeera ey'enjawulo. Tine bw'onookimunnyonnyola netugaa nti ebyo tetubisinza emirundi 8 balabisa maaso ayinza obutategeera. Bayibuli yagamba nti balina amatu naye tebawulira, balina amaaso naye tebakola ki? Enjawulo gye tulina nammwe yeeno. Walekawo Katonda n'osinza Yesu. Ffe twawula nnabbi ne tumanya nti ono nnabbi yeetika bwetisi bubaka, ate eyamuwa obubaka ye Katonda. Kati obubaka bwa Katonda, obubaka si buwono. Yenjawulo gye tulina nammwe. Ne tumanya tuteekwa kusinza Katonda so tetusinza mayinja. Naye bwe tudda mu bwino yennyini bw'osinza jjinja bikola Zaburi 9:4 layini ya 22 bw'olabira eddala nga gw'osinza ate jjinja. Obwedda be basinza amayinja. Mayinja bwe baali badde nga naawe okireeta mu bwino n'osoma Qur'ani n'otuleetera mu bwino. Kati nze ndeeta bwino lwakuba nti mulina enkola yammwe gye mwagala ennyo ey'okusalaasalamu obutambi. Kano n'okajjayo n'oleeta kano, kano n'okajjayo n'oleeta kano. So nakino waali badde ng'okola ki? Okisomesa ensi nti bulijjo abeeyita abalokole gwe muzeeyi gwe bagambye alina experience. Ne mulimba abantu mbu simanyi Yesu awonya, kati ebyo bigagozi bigyeko. Olyoka osoma ebyawandiikibwa asabe Yesu ebyo bigagozi abigyeko. Lwaki oteekako ebyo bigagozi ng'ogenda okusoma Bayibuli ate nga Yesu awonya n'abazibe b'amaaso? Tulaba nti muli bafere mu Njiri TV obwo obukebe bwe muteekateeka eyo mu Njiri TV. Gyeko bigagozi, abasumba bonna bataddeko bigagozi ne balyoka basoma Bayibuli naye ate balimba abantu mbu Yesu awonya. Waliwo eyawangala ne mukazi we mbu ng'akulukuta ate yagoba mugobe ate muze ekyokumusabira awone. Lwekyawo temusabira busabizi ne bawona nga bayawula ebitaata. Kati layini eyo egamba ekyo okukolaga nti osinza jjinja. 9:22 Zaburi. Naye Mukama yabanga kigo kyange ekiwanvu. Yesebo. Era Katonda wange Yesebo ly'ejjinja lye neeyuna. Kati eyo layini mugijjeemu. Katonda wange ly'ejjinja lye neeyuna.
mwe bennyini mwayawula ne mugamba mu Katonda wa Bayibuli bi statement ebyo bifu bw'ogamba nti Katonda wa Bayibuli obeeranga agamba nti Katonda alina ekitabo kye yasindika mu nsi muno nga kiyitibwa Bayibuli kati yentegeera nfu balaga nti waliyo Katonda yatonda abasiraamu n'abakulisa yentegeera nfu nsi yemu kakati njagala okutegeeza nti olwaliro nsinza jjinja fe tetusinza mayinja tusinza Allah ekyokubiri kyogamba mbu simanyi bateekamu sente zaabwe nagambye kamera eno singa yali eyogera gwe singa tekyakukolako bw'oyagala babuuke bubuusi mu bbanga okutuuka e Saudi nze omuntu aleta statement negamba mbu experience mulimu omuntu ayogera ekintu noga nti kamera zajja kati ezo kamera zoyogereramu ebyo ebyekisiru bazikuwa bubi tewakozesa sente mulimu ebintu byoyogera musooke mutegeere ogenda kwogera ki nakino kankibasomese buli lwadda mu kamera n'obeera ng'olina byogenda okuteekayo omulembe gwe twatuukako manya nti oyogera n'ensi yonna oyogera n'abantu ab'enjawulo abaasoma abataasoma owa university owa secondary atalinyangayo bonna ogenda boogerera mu ki n'olwokuba nti mulina okulaga bali ababasasula nti mukola kati olina okwogera ebyekisiru era omuteereyo mbu bafiirayo Allah yagamba nti aina ma takunu yudhirikum al-maut buli wonna we munaasangibwa okufa kwa kubasanga mushayyada ne bwe munaabeera mu bikomera kyovalaba nti aya 78 seka tusomeye aya 78 ekyo kyovalaba nti Allah asobola okusikambulayo omusumba yonna gye yeekwese olinye mu Qur'ani n'otuuka ekiseera Allah n'akutwala basumba bangi wano baalinya mu Qur'ani wekitegedde Allah n'atuuka n'abatwala ng'abasanze wonna so Allah yagamba ati awo mu Qur'ani sura 78 wonna we mulibeera okufa kugenda kubatuukako na eyo aya gwe bw'oba ogiwakanya bw'obanga owakanya aya eyo kati mulimu aya z'otasobola kuwakanya ne bwenkubadde Qur'ani ogyagala oba togyagala nziramu eyo tosobola kugikubako kifuba kubanga ne bw'oligenda mu bbanga lya Allah aga yonna we mulibeera ne bw'oba ogenze mu kanisa kusaba ne bw'oligenda wa oba ogenze mu ggulu oba wa kati we banaafiira mu overnight nga tubabuuza nti ate kaakati lwaki mufiirayo kati ebyo tobuuza kubanga nawe kennyini abuuza ewa muunina y'amalaalo naye nga bulijjo ogamba abantu mu Yesu awonya likinga sharinga subscribinga ku YouTube channel Sekasema Timba omusajja yagambye nti lina ejjinja ye Allah akati njagala omukulu oyo kumusomesa nti ekiyitibwa ayitibwa Allah tegerekesa bulungi ye waabwe tumulabye nga lijjinja tetunamulaba nakumulaba seka akonyeko buko wangi bwino taweddeyo inzamu sazeka seka tetunasumulula eri abadde preamble nange mbadde ku preamble katugenda kusumulula Allah kati mwesibe ekimyungu omusajja munywere katusumuludde tegerekesa bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wa buli kitonde kyonna nga bwe mulina amayinja ntegerekesa bulungi ejjinja dibeera ku kintu ku kizimbe kyonna dibeera ku buli kintu kyonna kamuwe ekyokulabirako tugendeko mu black book ye tugeze mu black book bw'ogijjako eddiba eba terina linnya eba tekyalina linnya ntegerekesa bulungi kati genda nange osome mu lubereberye mwende Eswa 28 mwende ogituusemu esebo sukutandika ku nnyiriro 18 18 agamba bw'ati 18 Yakobo n'agolokoka enkya mu makya n'addira ejjinja lye n'addira ejjinja lye yeezizise wansi w'omutwe gwe n'alisimba okuba empagi n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri naye erinnya ly'ekibuga olubereberye lyali Luzzi. Yakobo ne yeeyama obweyamo ng'ayogera nti agamba ati Katonda bw'anaabanga wamu nange
era bw'anaakuumiranga mu kkubo lino ngendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera nga Katonda wange n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda liribeera nnyumba ya Katonda. Kati ejjinja lino welibeera ku Kaaba liri ku Kaaba ennyumba yaani ya Katonda. Ntegerekese lino liri special liri ku Kaaba nga nnyumba yaani ya Katonda. Biri omanyi birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira. Kati tubanyonnyole tutya ngenderako mu Zabuli essula ya 18 seeka wange wangi wano nga tonnaba kuvaawo lino ejjinja ndirabye nga liri special lyali likoze nga piro omusajja n'alisimba okuba empagi ku nyumba ya Katonda. Ennyumba ya Katonda weeri n'ejjinja weeriri. Bwetaba Kaaba baleete nnyumba ki bagituwe girigi bwetaba Kaaba batuwe ennyumba ki eyo bagituwe ate obukose era wagituweera naye aba amaze okukkiriziganya ne Bayibuli nti ennyumba ya Katonda ebeerako ejjinja. Saka ngenderako mu Zabuli essula ya 18 osomera olunyiriri olw'22 n'olw'23. Bano tugenda basomeseza ku buti paka lwe banaategeera paka lw'onojjako ezo gago n'okola shahada n'okomawo eri Katonda obutonde kwe yakutondera. ejjinja abazimbire baagaana lifuuse ekkulu ery'okunsonda era bw'otunuulya Kaaba ejjinja lino liri ku nsonda lifuuse ekkulu ery'okunsonda. ekyo Mukama ye yakikola kya kitalo mu maaso gammwe naye mwera mukyaganya okuzuukuka. naye okimanyi nti ebbanga lye baamaze nga boogera mu kavidiyo ako basomeyo aya wadde n'emu nga yeekwasaganya ku jjinja okuddako muzeeyi yaleese mu bbaluwa ya Yokaana 4 okukema ate awo tugenda ssabulawo musomage ati ngenderako ebyo byandagaano nkadde ngenderako mu ndagaano empya onsomereko mu kitabo kya Matayo essula ya 21 olulwana mu 2 n'olwana mu 3. Ana mu 2 agamba bw'ati Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa. Ne Yesu wabajuliza ebyawandiikibwa. Bino biwandiike. Ejjinja abazimbire baagaana. Eryafuuka omutwe gw'ensonda. Genda otunuulira ejjinja Hajarul Aswad we liri ku nsonda wennyini era ye starting point ya tawaafu. Kino kyava eri Mukama era bakubuulidde nti ejjinja lino lyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso g'omutonzi waffe. Seeka kankubikire eno vaasi bazivunula bagamba nti Yesu ly'ejjinja eryogerwako wano oba ali ku nsonda ku nnyumba ki. Kati bino Yesu yabyogedde. Seeka bino Yesu yabyogera bya kitalo mu maaso gaffe ali. Kati mwagala kukwata Yesu nsobi gende maaso n'olunyiriri agamba bw'ati kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli bagibwako. Yesu wabajjeko n'obwakabaka bwa Katonda bugenzeewa buli weebwa eggwanga eribala ebibala byabo abamanyi vali ly'ejjinja eryo so si abalisinza. Era mu ggwanga lino ye wali ejjinja lino mu ggwanga eryo weewali ejjinja eryo era agwa ku jjinja lino alimenyekamenyeka. Kati kagwa olikubako ekifuba ng'owedde olwanyisa tokimanyi amanyi ensonga lwaki mu ba ashabul fil abaali baagala okusaanyawo genda mu sura ya 15 surat al-Fil Allah nga atunnyonnyola ku baki bannannyini enjovu abaagezaako okuba ekifuba ku jjinja lino ku jjinja ku nnyumba eyo Allah kye yabakola. Omwaka gwennyini ogwo nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa n'abajjukiza alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abajjukiza bagezaako kuba nga Yesu yabiragula dda. Yo kimanyi nti eyagezaako kuba ekifuba ku jjinja eryo mu ashabul fil era naye yali mukristaayo. Yali avudde wano nkola bano bazzukulu.
bajja bagwirana yaleeta ejje ly'enjovu basaanye Bukamba. Kati seeka eryo ejjinja bwe tuba tukoze eki otulyogeddeko kati njalo okkirize nti ejjinja lino lisigadde likyakola. Gendako mu Yoswa essula 4 onyirwa 3:8 olabe nga Katonda yennyini yawa obujulizi nti awateekeddwa okuba ennyumba ye wateekeddwa okubaawo ejjinja. Yoswa 4:3 agamba bw'ati agambe tuwulire era mbalagire nga mwogera nti mulonde wano wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere byammwe bakabona mwe banyweredde amayinja 12 mugasomose mugase mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino. Mpulira. Awo Yesu n'ayita abasajja 12 mpulira be yateekateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omuntu omu. Yesu n'abagamba nti mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe mpulira wakati wa Yoludaani mpulira musitule buli muntu mummwe ejjinja ku kigere kye ng'omuwendo gw'ebika by'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ako kaba akabonero mummwe abaana bammwe bwe banaabuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti amayinja gano amakulu gaago ki mulyoke mubagambe nti kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Bwe yayita mu Yoludaani amazzi ne gaggwawo era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwaawo. Katonda yagadde okuteekawo ekijjukizo mu baana ba Isirayiri aleese kiki? Aleese mayinja. Kati wolibeera ku Kaaba ate mwe ne musiriwala ne mutandika kwogera tokubye nnyo. Sinze nabavuma nsooka nsomereko mu baluwa ya Yokaana y'Abakolinso ensooka 4:9. Mbadde manyi nti ekigambo okikubye bino biba biva muno Bayibuli eyakikubawo ate nno bayinza okuga nti abasajja ne batuvuma bwe bati ekituufu 4:9 kubanga ndowooza kansomeyo 10 kubanga ndowooza nga kubanga ndowooza nga Katonda abatume yatwolesa enkomerero nga abataaleme kufa kubanga twafuuka ekyolerwa ensi ne bamalayika n'abantu ffe tuli basiru ku bwa Kristo. Kati Bayibuli olwedde yakugamba dda nti oli musiru ku bwa Kristo togaa nti nze nkuvumye. Genda Mbaluumi 18:23 olaba bagenda kwongera okuvuma. Naye ate kino ate kiba kigenze wala kubanga tunanoonya omugezi anaatubula kubanga ne Katonda naye musiru. Seke besooka obireke Katonda anti nabyo byabwino ennyumba yonna enjuba yonna tetusunguwadde wabula tubaza ku layini yammwe omukozi eki lwaki mwesiwasa nemutuuka ku ssa nga twalinanga olunyiriri na lumu mu kitabo kyogoberera twalina olunyiriri na lumu mu Qur'ani twalina olunyiriri na lumu mu hadith ezaki ez'enjawulo kyabasiramu bakoze eki notandika kwebuuza bubuuzo kate woolwo eyanukula seeka wange layini gy'oleese mu Yoswa gano amayinja baagajje mu Yoludaani ku nsi Yoludaani ne bagasimba okubeera ebijjukizo. Mpulira kakati ate ejjinja eryava mu jjana nga lyava eri Mukama ate lireme okubeera ery'ekitalo mu maaso gaffe kimulaba nti mulina ekibakolako. Nsomerako mu Yoswa ddayo mu Yoswa 20 24 26 oba 24 nange essula ya 24 24 essula ya 26 sebo
ekoma ku 24 mu Yoswa tugenda onyiri olwa 26 26 Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo ky'amateeka ga Katonda. Kati bino bye tuliko biwandiikiddwa ne mu kitabo ky'amateeka ga Katonda tuli fenna bawandiise ekyo. Yoswa n'atwala ejjinja eddene wangi kadde mwako Yoswa n'atwala ejjinja eddene kabaddiremu Yoswa n'atwala ejjinja eddene n'alisimba awo wansi waki w'omwera ogwali ku kifo ekitukuvu ekya Mukama. Ekifo kiki? Ekifo ekitukuvu. Mulina bituli ku biti kugongowa. Yoswa teyakoma mbo experience. Yoswa n'agamba abantu bonna nti ki? laba ejjinja lino linaabeeranga mujulirwa gye tuli. Mpulira. Kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama. N'okuwulira lyawulira. Yatugambye. Kati ekifo ekitukuvu kibeerako ejjinja. Mateeka walina okuba ate nga liri ku nsonda. Ate nga lya kitalo. Ebyo byonna Kaaba. Kati batubuulire ewaabwe. Nnyumba ki gye balina? Kubalemu 5. Kubalemu 5. Kubalemu 5. Kubanga ennyumba eno bw'emala okubeera ng'eriko ejjinja ate nga liri ku nsonda ate nga ejjinja lya kitiibwa ennyumba ntukuvu kiki ekirina okukolebwa? Kubalemu 5. Naye Abaleevi abafuula abakulu b'ennyumba ey'obujulirwa. Nkirira. Era ab'ebintu byayo byonna. Yesebu. Era ab'ebintu byonna ebigenderako. Banaasitulanga ennyumba n'ebintu byayo byonna. Era banaagiweerezanga. Okuweereza ennyumba tebaweereza Mukama. Era banaasiisiranga okwetooloola ennyumba. Ejjinja lino bwe libala okubeera ku nnyumba eno ate nga liri ku nsonda, Bayibuli ekugamba nti olina okwesiisira okwetooloolanga ennyumba eyo. Nga bagiweereza. Oba mulya mmere ki? Mubeera mugala kuyimba. Seeka wange singa tutegeeranga bbo ekigambo okuweereza nnyumba twandigambye ffenna nga bwe tuliwa nti ennyumba eyo Katonda. Ochegedde. Gamba singa yali aya ya Qur'ani eyo. Singa yali aya ya Qur'ani. Olaba bwogeza Qur'ani byetayogera. Tugamba okusiisira n'okuweereza Kaaba. Ntumuweerezenga Kaaba eyo. Kuba ayegamba wa'budu rabba hadha albayt. Musinze ani? Tunda bulina okusinza. Kuweereza nnyumba. Nannyini nnyumba eno. Ennyumba Kaaba eriko nannyini yo si ya. W'ekitiibwa nannyini maka gano. Ng'ate ogayingizaamu engato. Kati teeka njala kuddayo katono mabega ono omwana mmaze omutemaatema omumazi omutadde ku ttaka yeyisa musajja mukulu naye nze mu byawandiikibwa ndabira ddala ayavula nedda sewo tannatuuka ku ddaala lyavula oyo yeetaaga mata tannatuuka ku ddaala lyavula gwe tokimanyi nti bw'oyavula obeerako ne by'otuukako n'okwatako n'omanya ono bebi balera mulere bakyakulira bulezi emyaka okuze ogenda myaka kati sabayo emyaka 2 ojja kutuuka ku ddaala eryavula myaka aga okuva ku egyo gy'olira oba otegeeza nti ajja tuuka ku ddaala erikootakoota nziramu omuwadde emyaka 2 mulimu abantu abagenda okutegerera mu kabuli kyentugamba nga ne bwomusomesereza ntajja kutegeera kati nkuddamu gwe yeyise genda omugolola kati bwino kakugolole Allah nga abugyeko bw'ati ekifu ku maaso wagambye abasiraamu ke batunula ku ki otuuseeyo byetandikiddeko byetandikiddeko omusajja mukulu oyo ng'ayogera oba mbyogere wano kusooka obyogera awo yagambye ekikolwa ekyokusaala abasiraamu kyabasalira bwereere kasita baatunula mu direction ya Kaaba okitegedde kati wenjagala okwanuukulira musajja mukulu otegeere nti ate mmwe bye mukola byabasalira bwereere era ng'olinyeemu katono awo tusooka ne tubuuza nti mukulu bino by'oyogera ndowoozayo oba olinawo obisoma talina bwe yasomye oba oyagala tutwala endowooza yo mukulu ekikolwa ekyokutunula ku Kaaba kyabasalira bwereere
kasoke muwayo ayen tulaga nti ffe abasaala tetulina teri asaala aviiramu awo sooka onsomeko mu Suratu Tawba aya 10:12 Tauba eba ya mwenda aya 10:12 nkuzeeyo ku speed obitali manyi basoma era nabo bwamalirizawo era naye atuwe ebyo kolokota amaloboozi mpeera ati ze bafunamu yakurama machaka ofunamu mpeera ati bakati seka abakuwadde aya ataibuna alabiduna alhamiduna sabihuna arrakiuna sajiduna abokwesiima be bano tusalira bwereere kati batubuulira bagenda okwesiima bebaluwa abenenya eri Katonda mpulira abamusinza abamutendereza abasiiba ng'abasiibye mwezi gwa Ramadhan abakutama abavunnama abasaala tebibasalira bwe tetusalirwa tetulina otuviiriremu awo ebyo mmwe mwasalirwa edda mwaviiramu awo dda kutama Katonda otutenga tumusinzizo lya Katonda mwaviiramu awo dda kasita mwava ku njigiriza y'obwa nabbi saatuka busaatuusi basinziza bwere sojo kusinza Katonda osinza Yesu nabuki somerako ku musanvu mako katutuukewo ssebo w'ekitiibwa bene oddeyo eri teweerabirayo sinnaba kwerabirayo nga munvuga supidi banabitegeera bajja kubitegeera kumpaka bajja kubitegeera bwaba tibabitegedde njiri tv olwali mugenda kutuuka lubaawo ate bw'oba oli mugezi mu vidiyo njagala obuteekeke waka nga ne batabaniibo abaana bo nga babulaba bakutenda obugezi bwe agamba bwati naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga byebyokukwata malayo ngende maaso muleka etteeka lya Katonda amateeka Katonda weegali ne mukwata obulombolombo bw'abantu tubasomesezza ne bayibuli omwo gye mwetisse erimu ebalaga nti eyitibwa ennyumba ya Katonda enkulu eriko ejjinja teririko ku nsonda ne musuula eri ne mutandika kwebuuza ebibuuzo mweyanukula ate mweyanukula ebintu ebifu olidde nemwerimba ne mulimba n'abalala ne mubuuza n'abaki ne mubuuza n'abalala tegera kasaba bulungi kirira ngende maaso n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwata obulombolombo bwammwe kubanga Musa yayogera nti ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko era nti avuma kitaawe oba nnyina bamuttanga busi olukunyirwakumeka 10 badde njagala lwa mwenda olw'omwenda n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwata obulombolombo bwammwe ebya Katonda mwabivaako muli mu kulimbalimba abantu nebiki nakola bati ejjinja ekaba nemubeerawo ne mwerimba tewaliyo olunyirira lumu lwemuleese tewali waya nemu gye muleese tewaliyo hadithi nemu gye muleese muli awo mu kwerimba naye wano layini eno ey'ekumi eyo nange baginsomere kubanga Musa ayogera ati osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko era nti avumanga kitaawo oba nnyina bamuttanga busi mwe mwenna singa mwafa dda kubanga bayibuli yagamba ti abakazi tebalina magezi bonna ebayodde buli ayitibwa omuki temugamba nti tubavumye mu Isaaya 2:11 kati oba olina nakuttibwa kasita okkiriza bino baali balungi bayibuli ogijjamu amateeka Isaaya 2:11 ne basigaza ekisa kubanga Musa agambye nti bw'ovuma nnyoko oba osaana kukola ki kuttibwa kakati ate wulira bayibuli bw'eggamba ne banayi mulina ekitabo ate ne mukitembeeya ekitabo kya Katonda egamba etya nga bakimanyi singa batambulira ku mateeka teri awona kati ne batambulira mu kisa kuba beetaaga kusaasirwa amatabi gaamu bwe galiwotoka galiwogolwa abakazi balijja ne bagooca abakazi balijja ne bagooca kubanga be bantu abatalina magezi kirira eyabakola kyaliva alimu okubasaasira ndowooza olaba okitegedde so era eri gye babadde bakusomera nti avuma nnyina asaana kufa wano wamuvuma dda
maama we wamuvuma dda. Yamuvuma atya ate? Bible bwekasitokkiriza nti bino kituufu. Mama utalina magezi. Ono ali mu kuvuma bamaama. Nzira mutalina magezi. Sikutegedde. Nti ono muyisa yajja n'avuma abakazi bamaama be n'aba banne. Ate eri mu mako buli avuma olina kuttibwa. Kati saka nzizayo okusomesa omukulu ono aleme kufiira mu buki mubuuze. Gwe musajja mukulu koma weeka. Olidde. Weebuuzizza nti kase tutunudde tusose tutuga nti abasale tetuviiramu awo. Otugaye twaviire kasika twalekera eri kasooke nkulage fokoolekera eri kiragiro. Naam. Kiki? Kiragiro. Soma nange mu Quran. Essula ya 2 aya ya 15. Quran 2:15. Njagala okudde wa Sekaidi naye baba. Vuga. Bekaseka bakutemere temere. 15. Agamba bwati wekitiibwa Allah tabaraka wa taala bino tebyatusala bya ddala. Agamba bwati. Agambe tuwulire. Era buli wonna woobanga oli ali ku nabbi we yolekeza amaaso go ku ludda olw'omuzikiti ogw'emizizo Kaaba. Mpulira. Era bonna we mubanga muli mu Abasiraamu mwolekezenga amaaso gammwe ku ludda lwagwo bwe muba musaala. Tuli ku kiragiro. Kati gwe olw'okuba tomanyi n'okwebuza wabula kati oli mu kubuza baki balala. Ntegerekese musomaji somerako mu Zabuli. Mwendi otuuse esebo nsomera Zabuli 5:7. Zabuli 5:7 agamba bw'ati naye ku bwange mu bungi bw'ekisa kyo naayingiranga mu nnyumba yo. Mu nnyumba bategeeza muki? Muzikiti. Bwekiri. Mukukutya naasinzanga nga njolekera yeekaalu y'entukuvu. bwe mubanga muli bakristaayo oba mweyita balokole nga mweyita olwo lunyiriri mwalugiramu ki oba terulina makulu. Ndowooza ono yasinzizanga bwerere. Okusinza kwamusalanga busazi. Kati ddayo mu Bassekabaka. Meseka ono wennyini naasinzanga nga njolekera yeekaalu y'entukuvu. Bwetaba Kaaba batubuulire gye boolekera nga basinza. Kubanga omusumba agamba nti gye bujja bagenda kuteekawo ekkubaawo kyaki gitunuza eno n'agitunuza eno. Oli najja n'agamba eyange etunula eno. Oli n'agamba etunula eno. Naye nga Bayibuli egambye naasinzanga nga njolekera yeekaalu y'entukuvu. Yeekaalu ya Mukama entukuvu gye mwolekera nga mmwe musinza. Yeekaalu ki bwetaba Kaaba? Kyakubiri na bano okusinza kw'abasala nga okusinza kw'abasala. Kw'abasala. Ekyo kambaddiremu. Kw'abasala. Lwaki ogaanye okugoberera ekigambo kya Bayibuli kyekugamba? Okumanya kw'abasala. Kw'abasala yaddala kuva kuki? Ku musingi. Nti Katonda baamuvaako basinza Yesu. Bwe kiri. Kyekisooka. Bannabbi balinga bagenda okusinza bajjangamu engatto beetukuzanga. Kyakubiri kyakusatu. Balinga bayingira mu kifo ekitukuvu bajjangamu engatto. Ekyokuna ne babeera nga bwe baatuukanga wuki baasinza Katonda waabwe nga bakoze eki? Nga bakkakkamu. Beewombeese ng'omuzeeyi bwe yabalaze. Mumulinnya ku mmeeza ya kurama mashaka ngalapa. Okutuyitako nga muva ku makyaki nabawunya kulinga kiki? Oli ogenda okujjukira okugamba nti gw'oli mukoddomi wange nga wamusambye dda. Omusingi gwonna mufu. Byabasalira buki? Bwerere. Tudda ku kigambo ky'oyogedde. Ntegerekase bulungi. Otuuseyo Bassekabaka. 8. Ana munya. 8. Ana munana agamba bw'ati. Agambe tuwulire. Ana mu munana kagambe. Bwe banaakomangawo gy'oli. N'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna. Mu nsi y'abalabe baabwe. Abaabatwala nga basibe. Ne bakusaba nga batunuulira ensi yaabwe. Olina kutunuulira nsi yo. Gye wawa bajjajjaabwe. Ekibuga kye weeroboza. Kye yeeroboza. N'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo. Erinnya lyo. Eyo gye balina okutunula. Mulaba ebyabasala. Baasabanga batunula eyo. Mumusaba mutunuddewa. Kangendeko ewa Sekaidi. Kyobudala Qur'ani yabirabanga mu maliriza akanyomera. Kabadde kanyuvu nnyo. Mu Qur'ani essula ya 2 aya 15
olabe Allah kyabogerako 145 Qur'an egamba bweti egamba tuwulire ne bonoba ng'obaleetedde abo abaweebwa ekitabo Abayudaaya buli bujulizi bonna tebandigoberedde boolekera obwo tebusobola kwolekera mulinayo obukyayi bunene era toli gwe wakugoberera boolekero bwabwe era abamu mu bo si bakugoberera boolekero bw'abalala bennyini buli omu alina bibye qulubuhum shatta buli omu agoberera biki bano ne batunula eno bonna nno beyita balokole abala ne beetunulamu mulya omwasobe kwekali mu kibira dereva atunulira batwala oba bakonye batebakonye kasika bapola bako omusajja yagambye essibu mu kanyomeraako kennyini moduleeta bwe yabadde addamu ebigambo yagambye nti bwe kiba nti abasiraamu okusinza nga batunira Kaaba kwabasala kitegeeza nti mu nnyumba muno Kaaba mwe muli Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Soko somere ko sura al-Hijri aya ya 15 ya 14 Hijri 14 naam Hijri ya 15 walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi yarjun lakalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Egambitya ne betwali baguliddewo emiryango mu ggulu. Allah agamba mmwe abakafiri naga nti ne bwe yali baddenga emiryango gy'eggulu agiguddewo ne babeera nga balinnyira mu gwo ne mubeera nga muyingirira miryango egyo egy'eggulu ne mutuukira ddala mu ggulu n'okukka ne mubeera nga ate muvaayo. Bandigambye nti mwali badde mwogera ebigambo ebigamba nti mazima gazibiddwa amaaso gaffe. Mwali badde mugamba nti amaaso gammwe galogeddwa gazibiddwa. Kati ne bwe tunaakunnyonnyola olaba Allah atuuka ku mbeera kugamba nti ne bwe naaliguddewo eggulu n'otandika okuliyingiramu bw'oti bw'ofuluma bw'oyingira walyogedde ebigambo ebigamba nti amaaso gaffe. Kyokka nga yeeraba alinnya waka gwe mu magezi go okuggyako ng'oyogeza bukyayi mu magezi go olaba nga Allah abeera mu Kaaba. Allah aliko arushi yeye. Allah abeera mu Kaaba. Gwe mu magezi go mulimu n'ebintu ebitandika okunnyonnyola kakati tumugambe gwe mu magezi go olaba nga Allah abeera mu Kaaba. Kati wano manjagala kubikkula magezi go ndabe n'aba kugoberera weegatte ne mwoyo mwanukule. Allah yatugamba nti musinze nannyini nnyumba eno. Nannyini nnyumba eno ye Allah. 14 tegereka bulungi. Ate kyenjagala otegeera olwaleero kino nakyogeddeko emabega eyo ne mpugamba nti vidiyo zino toziraganga abaana bo bayinza okutandika okujeemera nga balabira ddala talina kyamanyi. Aya gisoma egamba etya 16 aya ya 3 egamba etya falyabudu rabba hadha albayt musinze bateekwa musinze. Kati no bonna mulindeko mumuwulire abakristaayo Katonda talina wabagambira nti munsinze mu Bayibuli nti nsinza bwegamba nti onoosinzanga Mukama Katonda wo bwanga kyogenda okuleeta onoosinzanga Mukama Katonda wo. Mukama Katonda gwe bakugamba okusinza yaani kubanga bakatonda bangi seka nkubikira tebasinzangako bukyanga babaawo mukusaba ekyo kyo kituufu n'okusaba kwennyini Bayibuli yabagamba nti bamanyi kukola ki kusaba kubanga gwe onaasamba ekisenge Yakobo nyasa producer nga ngambye obudde buweddeyo obudde atwongereye dakika 7 zokka bwezi 7 ku 10 kituufu kubanga olupapula tetunnalulyako wadde kwota naye sooka oyitemuko mu statement eziri awo tulemezeerabira awo waliwo statement omuzeeye yannyumidde yagenze n'ayogera oludikya ng'agamba nti baseeka be babimusomesa yagamba nti bamuyigiriza bwe bati nti bw'oba ogenda okusaala make sure yayogeddemu akazungu akatono kyoyogera ebigambo bino inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh hanifan muslima
wa ana awwalu minal muslimin kakati la sharika la wa bidhalika umirtu kakati nziramu mpulirizamu nziramu bano bakimanya nti obusiraamu y'eddiini ya Katonda y'entuufu bakimanya nti olulimi oluteekwa okukozesebwa nga lwe lutuufu Luwarabu tewaliwo muntu ava mu busiraamu n'atuuka eyo n'agamba nti ndokose niye nsanyuse nnyo bannange mbadde mu Seven Day taliyo bannange mbadde mu Katuliki taliyo buli omu agamba mbadde ntya mbadde musiraamu akabonero akalaga nti abantu balina kugoberera lulimi Luwarabu abantu bagezaako okujjayo nti alinamuuko byamanyi akwate bulungi kubanga ensi yonna yakimanya nti obusiraamu Luwarabu ebyo bintu ebiri ku mulamwa kati ono ne bwaba ayogera ludikya ate nga ne bayogereramu tebamanyi olugungambye imaamu yagenze mu kanisa y'abaki yadekerezi ey'Abakatuliki eri oyo tugenda kumuddira ajja tuwulira oyo ina ddiini oyo tujja kumuddira agenda tuwulira kati omuntu okukwata abantu obwonga ateeka okulaga nti ayogerayo okwo ku Luwarabu naye bwe baba nga batembeeta Yesu nga bwe bagamba nti bamutembeeta njagala omuntu akolayo ka puroguramu ng'ayogera lulimi lwa Yesu tutegere nti bamutunda mwoyo gwe balina Katonda kati abantu balina okwawula ebintu bibiri Oluwarabu n'Obusiraamu kubanga abakafiiri gye bali bayitirivu nga boogera lulimi Luwarabu naye nga si basiraamu kati yawula Obusiraamu naye nga gwe wabadde oyogera ludikya bino oba ani yabikusomesa bino kasadu omusomesa awo yesekawe oyo gwolaba talina kyamanyi buti ebintu biri ebyo ebyamujja mu Busiraamu ekisooka yali jahi omurakabu teekateekesa bulungi ekyokubiri yaliko amajinni ate ne kati gamutanga bw'ogamba nti talina kyamanyi mu ddiini ye kennyini yagambye nti yamala kulokoka n'ategeera amakulu gaabyo amakulu bwe yali Busiraamu talina kyamanyi bw'ogamba jahiru murakkabu bakutegeera byayobadde ayogera mu Buludiki era nayo laba ngatamanyi kaseeka kyayogera ensonga gyayogera twagala mwawula ebigambo bibiri Obusiraamu n'Oluwarabu nawe osobola okugenda n'oyiga Oluwarabu n'olusoma era ezo ennimi bazisomesa nga bw'onoogenda ne bakusomesa Oluzungu oba Oluswayiri naye era sitiri osigala oli mukafiiri togamba nti bw'oyogera Oluwarabu nti kakati oyo alongoose nedda zitebo kubanga n'abalwanyisanga nabbi baali boogera luki Luwarabu kati ebyo olw'okubanga nti mwe mwekakasaako ne mugamba kituufu tukonyemu tuli ndiga kati nene endiga eyabadde ekutudde wano temugamba nti fe ababagamba mwabeyita nammwe nene endiga eyabadde ekutudde wano ng'ekola nga moderator naye ng'ekakasa bukakasa ate bano bituufu byayogera kyobola bwe yakugambye no experience okitegedde tunasiibula nze nina akanyomero kamu kenjagala okusembya mu ddakiika 5 zokka ninda kakubira ku supiidi njagala okubakakasa okuva na leero mwe bantu mmwe mutegeere ti temusinzanga Katonda kati kasooke mbaweeyo bakatonda bammwe 5 abali tangibu nga Bayibuli yeboogerako seeka yabawadde Zabbuli 94 onyirirwa 2 kansooke mbazeeyo mu Zabbuli mbaweeyo bakatonda bameka 2 nsookera kwoyo ejjinja lyennyini otuuseyo mu Zabbuli 62 mwendi mu Zabbuli 62 tandika ku nyiriri olwokutaano emmeeme yange lindirira Katonda yekka kubanga oyo okusuubira kwange mu kuba tetuli Katonda yekka genda maaso ye yekka lyejjinja lyange Katonda wa mukiki lyejjinja ate kuliko Katonda wa mukiki ye yekka ya kiki lyejjinja temuddayo kutumanyira mwe musinza amayinja mubijjeemu obukyayi mugambe bannange tukatuve mu kusinza amayinja musiramuke muwone sande eno nosinza Yesu sande ejja nosinza amayinja oyo omu seeka wange wangi nga bw'oleeta eno eso obalekerawo ekibuuzo
kati nammwe muleeteyo IM ya Allah jinja tegereka sabuloni genda mu Zaburi si mu tukyali mwendi mungenda kwetamba Katonda basatu mwendi kwenyiri mu Zaburi 18 somo olwokubiri 18 bbiri agamba bwati agambe tuwulire Mukama lwe lwazi kakati lwazi kibeera kiki okuyinja okuki oguli awo basika gwolengera okuyinja ogunene Katonda yennyini w'Abakristaayo kati tebudde kutukola ki kutugamba tusinza mayinja muddala bannange binaffe twabitegeera obubi mulekerawo okusinza ebitali ani muleeteyo IM nga Allah lwazi mubedda mubyogeza mitwe musomaaje mu Zaburi okyali 84 mwendi mu 84 onyirwa 11 11 agamba bwati agambe tuwulire kubanga Mukama Katonda wangi yenjuba tokutaba bakyusa olunaku lwa Ssabbiiti ne baluteeka ku Sande Sande Katonda njuba bagenda kungenda ku Sande kusinza kiki njuba kuba Katonda waabwe kiki kyekyabajja ku Ssabbiiti kusinza Katonda waabwe njuba era ne bamutongoza ne mu Bayibuli ne bamwogera ku nti oyo kiki Katonda oyo wakumeka muleeteyo IM nga Allah njuba. These are tangible gods. Tangible gods. Musomaaje? Nyanze mu ndagaano empya sagala kulisaayo. Seyo. Mwende. Nigenda mu Bebulaniya 12:29. Abebulaniya 12:29. Bikula nanga 29. Kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwaka. Wangi. Bulwala ngera omuliro nga gwaka. Katonda wabaki? W'Abakristaayo. Mubantu b'omusiramu kamuwonde Mukama buyitwe. Wamma ensonga lwaki basaba nnyo bagamba Mukama aweereza omuliro. Bali ku Katonda wakubayita. Ate kyenkizimu. Kulitimba tipayali. Katonda be basinza ate batonda. Byonna bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga buli 84:11 Katonda yenjuba. Mu lubereberye ate Katonda yatonda lubereberye mu 14 okuli enjuba kugamba ne gwosinza ate batonda byonna basinza bitonde musinza Yesu ate ne Bebulani yabakulaga nga Yesu batonda mutonde bakola mukole aya kyegamba nti yagambye Katonda kasera talib wal matlub kati kasengeyo yirire lumu byonna nange اسم خسر الطالب والمطلوب obasonyiye tugalewo sebo nedda nze sisonyiwa atakola ki atagala kuyiga tujja basomesa oyagala gamba ngole yagamba nze sisonyiwa siri Katonda wabwino paka lwonosu lwakiri abazzukulu be banabitegeera kuba yakuliridde mu myaka kati kusomesesa abaana bo bowakuza oba oli awo bobanaakola ki bwonoofiira naye tukugamba nti wofiirayo gwe mukulu gwe muse yaabwe ogenze mu geyeena olidde oyo ojja musakukyaza awo tebakwagala abo bakubuzabubuza muzeeyi omawuleka naye ye vasi kyeri mu Matayo omuntu amuvuunulira erinnya eryo litegeeza ki oba oli awo ajja kuba kati yasooka n'afunamuko ku magezi n'agaana okulyejjako magezi gali tayagala kumuyita Pawulo kati Abdu kyetaaga afuna omuddu oba gwe abamunnyonnyola yava eno ebyobusamu tabitegedde birimu ate yabitegerera eri ababuuza obuuza ku kimba bakisoma bakikozeki n'olwaleero kyala Abdullah tegereka oli muddu waani wa Allah okujjako ng'ogyeko ennyambizi nnya bakuyiteegaago tegereka bulungi nyo okyali muddu wa Allah oyagala oyagala yetumaani kuba naye bajagala nnyo ekyalera wekiri wali petoli akakola bayita bugerere bagenda bugerere bategana ekyalo gyekiri bugerere niye okyali Abdullah muddu wa Allah oyagala toyagala mukkirize mbawonye emiggo nzigalewo pulogulaamu eno somerayo olugirikiro
Sawire ekisooka. Sura 28. 28. Onyingo 13. 13 agamba bw'ati. Kabaka n'amugamba nti totya. Kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. Wangi? Baalaba Katonda ng'ava mu ttaka. Ng'akola atya? Yeesogga eggulu. Kirira. N'amugamba nti embala ye eryetya. N'ayogera nti omukadde ayambuka. Kati olengera akakadde konna. Omanya Katonda w'abantu. Yakobo kwe kumumegga. Yasanga omukadde akootakoota. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekaita. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange sebo. Message yange eri Salamuke. Nve mu kusinza ebintu n'okwebuuza ebibuuzo bye mutalina okumanya. Zeyi wayogedde bulungi noga mwagala answers toziba wadde. N'ogamba yagala kulungama so wakitiibwa Allah akulungamye. Naba kufaanana mulekerawo okusinza ebitali Katonda ne Yesu si Katonda kitonde butonde. Tegerekesa bulungi Bebulaniya 2:9 yakakasa nti Yesu yakolebwa bukolebwa. Ate onogenda mu Isaya 3:7 okola kwa Katonda kwe kutonda kwe. Kati muve ku bitonde mudde eri Katonda yatonda ebintu ebyo byonna mubeerenga muwona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsembya yakagambo ka muzeeke yagambye nti tonyiiga. Tozimba mutima mubiwulidde temunyiiga. Buli kye twogedde mukebere bulungi bwino gwe tutaddewo. So temunyiiga kuba twabazudde muyina entondo. Munyiiga mangu bakuba ebitabo baleese bwino ati abasiraamu ate batuvuma. Wa barakallahu fikum. Twebaza Allah olw'omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan neewunyiza baseeka bange amaanyi ge bakozesezza ate nga tuli mu kusiiba. Tusaba Allah atubarake mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan ayanukule edduwa zaffe fenna tuguveemu nga tuli bitonde bija. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi